kakati kizibu nnyo okulwanirira abantu ng'ate be bakusika engoye okuza ki emabega. N'olwekyo basebo ne banyaba abayimbi ne ba artist mu nsi muno temuliimu muntu yafuna ddembe lye nga limusanze awo n'alyako. Buli bw'ati bwe muba mukyatambula ogenda eggulu mbu munone ssente, ebya copyright mujja kugira mu byerabira. You cannot have your cake and eat it at the same time. Akabuziko bwe kabaawo n'oyoyo ekibumba kyako kaakabuzi okatta. Bw'oba oyagala kabuziko ku ttale ebyekibumba obikola ki? Ba artist mulina osalawo kiki kye mwagala. Oba mwagala mbuzi yammwe oba mwagala kibumba kyayo. Lwaki muganda okukolerera ebiwagu ng'ate n'enkota yammwe? Olwanira otya ekiwagu ng'ate enkota yonna ki yo? Nga mmaliriza kubanga luno si lunaku lwange, njagala bagamba nti tulabye nnyo Abafrika. Katono obadde omugeza ku musajja Shakespeare. Nze era nina kye muwandiikako, nayagadde nze muwandiikeko nsembeyo. Abalala bonna nga bamaze oteekayo mu social media, nze mbere nga nsembayo. Nze ku lwange Kato Lubwama abadde Shakespeare waffe. Naye olaba omuntu ng'akwotinga Shakespeare ng'ate asekerera ani? Mumanyi oluzungu Shakespeare lwe yayogeranga? Era bw'oluleeta wano abaawano baseka ng'asobola ogamba nti the promising of the going coming from another direction to the end. Abantu ne babuuza mu theatre ne bakuba nnyo enduulu. Naye abaawano baseka busesimba. Bannange omanyi Kato alina ekigambo kye yayogera mu luzungu kankikwotinge wano. Yagamba aba DP bamubuuza nti Kato, aba DP bagenda mu lukiiko tubuulire mu luzungu obagamba olukiiko lugende lutya? N'agamba nti the name Democratic Party must sound as it sounds. Abantu ne baseka ne bagamba omusajja ayogedde oluzungu oluki kubanga temumanyi art. Ani atategeera kye yali agamba? Yali agamba nti DP ng'erinnya lyalyo bwe livuga naye tandika okukola ebijja mu linnya lyaki. Tosobola kweyita Democratic Party ng'ate byokola temuliimu ki. Kakati abawandiisi abatuufu ebyo ebigambo bya Kato bagenda biwandiika bwe bityo. Era abaana abasoma literature ekyo ekigambo Kato kye yayogera, omwana akola literature asobola okiwandiikako ekitabo kiki kiramba. Waliwo n'ekigambo ekirala kye mwebaza okuleeta ate namunyiigira, naye ate oluvannyuma ne mwebaza. Joshua yakwata erinnya Joshua na exposinga education system ya Uganda enfu mu kalango. Ne mu parliament Minisita Mulamba yajja n'agamba nze mundeke sinagambako nti ba MP nga bamugamba mufudde abaana baffe ba Joshua. Nga minisita agamba bannange mulekerawo gamba nti abaana ba UPE ba Joshua. Kati omuntu akwata ekigambo kimu ne kifuuka statement etegeerwa mu ggwanga lyonna nti kitegeeza amakulu malala, oyo mu literature aba ku levo ya waggulu nnyo era mmwe muba temusobola bitegeera. So neebaza Kato Lubwama bulijjo bwe yansanganga nga ŋŋamba Nambooze mwe mukole nnyo kuba mukolerera future yammwe. Naye nange mundeke neeyagaleko kuba nze ndi mu future yange. Muye abadde ng'ali mu future ye ng'ate ffe tukolerera ki future yaabwe. N'olwekyo kyova olaba abantu bazze wano basanyufu kubanga Kato yatutegekera, yatuteekateeka tusobole okugumira
akaseera kano. Mwebale nnyo mwebalire ddala bassebo ne banyabo. Kato munange ogenze bubi ng'omusajja tannavaako. Naye bw'otuuka eyo oyinza n'okutugambira abaliyo abakambwe ne bamukola ki? Ne bamusaasira. Beti oyo mwannyinaze omanyi mukulu wo kizibu okumuga nti tukomaawo kuba ye mukulu wo. Mukkirize bakadde bange ndeete ba former members of parliament bonna abali wano ng'ate mu bo mwe muli ne president wa Conservative Party